Kyakabi nnyo mukunja tasana tajja n'abayimbi balala bangi nnyo bakabako baani Maulana Ray bajja kubeera waneeno. Ono Moses agamba nti hi guys, thanks for the youth day. Kyakabi nnyo. Ono Mutambo Moses Kyagulanyi paka last. Which is our Lord George Senyon. Kyakabi nnyo. John from Mbale, big up. Kyakabi nnyo bali kubeerako nga kooli andi olengera zi vibe. Olengera zi vibe gwesoba nyabo ampulira. Tuli wano kujinja showgrounds. Tuli wano kujinja showgrounds. Lyantonde kwe. Mwe mushalinga no video netambule. You shared a video abana ba vibe babo bayise mudda. Abana ba vibe babo bagirese. Abana vibe babo bagirese. Abana vibe babo bagirese. Abana babo bagirese. Ya abana babe gali bagirese. Bano obabulamu gwasoleki. Ani abajukira munupu kantu waidi tu abana abo. Ani abajukira munupu kantu waidi tu abana. Gwe ababadde ababoda boda. The Minister of Transport bagambe unagambe bamuyitani enya liduse bamuyita Katushabe. Minister of Transport bagambe ekola enguudo. Gwe abo abana ani abajukira munupu kantu waidi tu afezi zonna. Ya bana bakambwe muko. Bana bakambwe muko abo bolaba. This is Shalom Television Uganda. This is Shalom Television Uganda. Bino byetukola. Tadi Nax ogamba otya abana mu Shalom Television WhatsApp group wabagambye. Tadi Nax abana agenda mu WhatsApp group ya Shalom Television Uganda abano bagambe baduke ku live bajja batambuza ubaka bajja basharinga message iraba no. Kiraka Kenti obadde obuze naye nawe bale kutuuka. Peaceful Morin ogamba otya kiri kitya baba. Banaye muje baleko mwebale eddala. Brooklyn ntuse ndi jinja. Banaye mwebale kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Banaye naze ne mukyala wange uno Sera. Banaye fena family ya balwanyi. Neera mwena gye muli mwebale nnyo mwebale eddala kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. President wa Uganda omulonde. Omukyala agambye omubwati. Banaye kitandise okukwata. Nyo representing abantu ba Western abanyankole mwena bariyokwe abari hihi na jinja mwije tubeeraho president witu mwije supporting a president witu mwije celebrating eje. Bade nkyayogera n'abantu banaye yenna gy'oli ng'oli mu kibuga Jinja president ali mu kitundu kyo omukisa bwe guti tegutera kulabika. Banaye jangu erabire ku president wo. Jangu president agenda kubyogera wamuwulidde Amongo. Agenda kumuddamu leero president agenda okuddamu Amongo. Amongo wamulabye gayi gye yatuyisizaamu. Banaye gwe jangu beerawo obeerewo. Mwebale nnyo mwebale eddala. Brooklyn lyerinnya. Brooklyn Kyakabi eno Shalom Television Uganda. Gwe abantu abategeeza ku Shalom Television Uganda tuli ba muzannyo kale Kyakabi nnyo mmwe mukimanyi nti nno speaker abeewaabwe bamweganye bagambe nti ebigambo wayogedde toturepresentinga mukazi gwe. Abaga okugata WhatsApp group ya Shalom Television Uganda. Namba yange ya WhatsApp yiyo tokuba kwa text, just text yako textinzi ongambe add me to the group WhatsApp group ya Shalom Television Uganda. Bukimu kijja kuba nga kigwa bulungi nnyo. Ono James agamba nti Bless Media and Events ogamba otya. Katende George agamba nti bro bali kubeera nga otuweereza nkugambye. Ya olaba osizide ludda washaringa message ifuga video. Gogo gwa kuvuga video ogwa Dr. Enzyme gwa kwera nga nkuweereza. Osegera. Awune wakoli. Kudini soko tulo modelwa. Lero ndije wano. Olwa kubona Kyagulanyi byayogera. NRM ekoze. Byekoze bingi.
NRM omusaada president Yoweri Kaguta Museveni yakoze aye abavubuka bo balina ensonga daibwe nga abavubuka lwaki abaana bano bali wano lwaki tusituke tuide tubona abaana bano bategeere nti NRM kyekoze okuba n'eddembe lye balina tibalituuse wano olwaleero kubanga singa bale gavumenti ero enkaire yeira tibaali tewalina nakuyita kale tweyanziiza ino mwebaleero ono bayogedde sibitegedde naye oyo Gasiya kale oyo Gasiya mwana munsonyi oyisa abantu be batyo munsonyiwe naye oyo Gasiya ze mwana okudde waneeno kale tambuza message. This is Shalom Television Uganda. Abwembweyo Gasiya kale emwe mwagamba te Shalom TV ogamba otya mwebale nnyo abatukwera ku mukutu guno. This is Shalom Television Uganda. Tuline esayona His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira abaana amaze dokwera nga bayisayisaamu eggaali abaana amaze dokwera nga bayisayisaamu eggaali kyeka amaze tuplantingamu abantu baabwe kirabika bamaze kwera baplantingamu abantu baabwe emotoka y'okuba ya poliisi ino eyingira emotoka y'okuba ya poliisi ino erabiddwako kyeka bamaze okubeera nga engenda yingira mu ndesaawa yonna Countrywide TV ogamba otya Blessed Media ogamba otya ono ye Alice Nakayenga ogamba otya Alice Nakayenga erinnya lyo ndi buli aluddawa Alice Nakayenga Rebecca ogamba otya Ssentamu ogamba otya ono evenue sofa kabanga lya poliisi yaze neyingira ng'ejjudde ndaba neyokubiri yinegezako okubeera nga egenda okuyingira Julius ogamba otya wadombuzeeko mwana tulyasima Julius ogamba otya wadombuzeeko Mutasi Barbara ogamba otya agamba nti oyo akyebase muleke ddala emotoka za poliisi nga zeesomba okuyingira waneeno kati eno yakubiri neffe ku kamera tugenda kubeera nga kwetuli okubeera nga tugenda kubeera nga tubatuusaako byonna ebigenda mu maaso. Ono ne bamuyita Bukenya Kali ogamba otya Gerald Tusiime ogamba otya ogamba otya subscribe to the channel byonna tugenda kubeera nga tubikutuusaako wano. This is Shalom Television Uganda. Dr. Enzyme nga nze nkikuttemu nga bulijjo ate nze omanyi ema nkikuttemu nze ma kikuttemu nawe tolina koosubwa laba nnono waliwo agenda okungamba waliwo baŋŋamba kakati Enzyme okoze otya togenda tuwa presidenti nga ayingira like ng'atambula president n'omukuwa bano bo balina ku komanda kiraka komanda alina ebiteeso yagenda okubeera nga ayisaayo kuba ndaba obusimu buvuga bano balinako komanda bano abali wano ndaba balinako komanda ndaba ali awo akuba obusimu bano balinako komanda ndaba ali wano akuba obusimu naye nga sofa ensonga bwezityo bwekyatambula Lukyamuzi ogamba otya Lukyamuzi ogamba otya This is Shalom Television Uganda. Please subscribe to the channel. Ndeno abaana mpulira bayimba kawanyi kaliwo kale just imagine omusoga ayirimira ebikajjo ali kuyimba akamwanyi kaliwo kakati mwe abaganda bananyini mwanyi muli eyo mu kansirike labe eggaali gwe abana gye baleeta abana gye baleeta baba wow eno tiimu evudde e Kampala tiimu y'abafuutu soja evudde e Kampala ogirengera yo tiimu y'abafuutu soja evudde e Kampala abo babi ya nkugambye ttaano abo babi abo si ba bulijjo si be bali bazivuga okuva e Kampala ne batuuka wonna we babagala okugenda abo babi oba mutafulaga Razor Dumba Herbert mubi so banyonyo
Tubali munyonyonyo tubakowola twatuuse dda muze mu kisaawe kya Jinja Showground we tuli nnyo ezebagombolosakisenga magena bayogera kiri gye muli bannange keeka n'akaseera it's our time kyekino ekiseera tugobe nakyemalira abo babi mugamba mutya ekubo lisanze otya ekubo libadde ya mirembe coming soon president agenda kuba twegattako asigaza akaseera katono nnyo akaseera katono nnyo president atwegatteko bakunge bajje abatanda bakutuuka mwenna abali mu bitundu bya Busoga Jinja mwenna twagala okubakowola nti no president tuli naye mu kitundu kya leero wano kwa bulikali kyasho ndilaba wano ku Jinja Shwe ekintu kikutte nze infantry commander nze mbategeeza ensonga eyo mujje abatannatuuka ekintu kikutte alaali kyakabi mwe baboyi oyinza eggwanga jangu banyonyo mwana alaali ngenda kweya mwana kyakabi bambi agenda kukola This is so marvelous. This is very marvelous. Njagala okuyingira muna Bible ekyankwatidde bweru gwe. Njagala yingira muna Bible ekyankwatidde bweru. Pazize ndi muna mawulire sina side. Mwenze ndi wa mawulire mwana. Wabanu kute munyingiza mitu ya mwenze ndi wa mawulire. Gwe. This is so wonderful. Shamida Ogambotya. Ndi wamayo temunyingiza bintu bya mweze buleke mpereza abantu munnaye temunyingiza bintu bya mwe ono emusa Bobby ogamba otya anti president Bakyagulanyi Sentamu komanda agenze leka nira byagenze okubeera nga awa Mwe baboyi bino byalamu mwe baboyi Honorable Jamiru Kivumbi ogamba otya komanda 002 Masaka kyakabi nnyo Honorable Jamiru Kivumbi komanda 002 ogamba otya Masaka omusajja yakava kusemwa Mwamani nanze IGP Mkamango nkwaniriza musajja njagala basa mana Uganda tuli wamu namwe njagala mbaka sendi kuno omusajja tulikuwa sagala mukubere mu Katongo n'abasajja nga bana abeewaddeyo betaaga okufuna medo abasajja abalanyizi b'eggwanga abasajja abalanyizi b'eddembe muyimire naffe wamu tutwale omusajja ono temubeera muna katengo konna sagala mufuna katengo mutye musoga agamba nti twida mutwala obaki inomutwala tulisende nalo ekiri wano mu kibuga tumaze okuyisaamu adwayi mukalikiriya kale mwe oba swago inagwa tunaddawa kubanga kwanje gasigale wano mubere nga njasama gwe nango bisofia ogamba otya sima musharinga video owana mwe mutamuza video mwana tuli bitano wachi tukoza abantu tukona abantu 10 okitegeera kakangere nyingire munda kangende batwaleko munda then ngenda kuvaayo nkomeo waneno okitegeera gwe senze imu mwe baboyi ya katika nyingireko munda kati ngenda munda ku venue baba ngenda munda ku venue baba ya Nela kuda mokebele. Wakebele.
boy. Yeah, and the venue munda kati ade bambuza venue. Go to see me Agamanti, wait for the president mwana. President no muchimako mulona wo chimanyi. Saibu Agamanti ali mujinja town. Sade nyo waneno tukume his excellence Kyagulanyi Bobi Wine president waffe president wange gwali kunde banana basi president wo naye Kyagulanyi basiwo olingana amanzi because he is the original president. He is the original president of the Republic of Uganda. This is our country. This is our nation. Kyagulanyi is our president. Nobody say walala. Kyagulanyi tumukumye. Let's speak. It is one and only. We are missing our real president. Your president asingamba president bonabone. Your president achasingo kubera n'endowooza entuufu. Your president yatusuubiza wabeera president. Buli kimu kiba kiteredde. Your president yagamba omwana agenda ku ssomero alina okuba ne laptop ku ssomero. Wanu Ostegedde ffe tuli kimu ffenna just abalasi kyembagamba mwenna obugato budde nga bunywedde. Osegera tewali atukanga naawe twaze tumazeeko twagala pulezidenti waffe Osegera waneeno nga sentamu Kyagulanyi tayogedde tewali kigenda kugenda mu maaso nga tayogedde. Osegedde alina okusalawo ye top chata Osegera nga Bobi tayogedde tekigenda kutambula waneeno Osegera ye komanda Osega agaana yenna gamulya Osegedde kabi noza message mugifunye abaana bakambwe abaana b'ebusoga bakambwe mwe baboyi omudde omwana wagambye Yo abaana Uganda mwena twongera okubebaza okuwagira president waife eyeewaayo okulwanirira eddembe mu Uganda ate nga yeewaayo okutoola iwanga lyaife mu mikono gyabo abayeekera banakyemalira era ng'olunaku olwaleero ali kuyingira mu Busoga. Abasoga tulina isanu lingi okubona nga twaniriza president waife. Nze ndidi ni president wange anfuga kuba namu akalulu ate era twakalya ate era ng'olunaku olwaleero ali kuyingira mu idinda mu isanu ezira kijja kulemesa tuli bamalirivu ate titujja kuwanika guno omwaka twasazeewo no retreat no surrender paka nga tufunye obukulembeze obw'iwanga erya Uganda. Abana Uganda tutageza kuwanika ate tutageza kuwa mumani omukaire n'omuto tusituke tube mu struggle turwane paka nga obukulembeze bw'iwanga bwe tuli mu itaano. People power, our power. So amaina ninze Makoe Isaac abanji riding omutembeyi ow'ekibiina kya National Unity Platform wano mu Jinja Southern Division oba mu Idinda City. Ntwala omukisa guno okukunga abavubuka mwena abakali otukana eno ku show ground. Ndikwendo bakoba nti mubona ekifo nga bwe kiri ba foot soldiers baife bavireyo era president waife waba foot soldier aliwo n'abakungu bangi no abali mu kifo kino. So tulikubeeta mwena ye muli ababaka abakali otuka bakasalazi mayors abebibuga ebyendawulo tulikubeeta ne ba foot soldiers abakali otuka nti n'ekiseera mwide wano twaniriza omudingu waife president eiwanga lyona lyo nti neryalonda nga president wa Uganda eno ate ow'omukuzo ogw'ekumi. So tulikubeeta mu dakiika ntono ino president ajja kubanga ayingirawo wano mu kibuga eky'Idinda ate abana Idinda tuli bamukisa nti mwidukira bulungi nga Idinda City lwe twasembayo okumukyalira yatukoba ati omulundi gwanaasookera irala okusuula omwigo ali kwida mu Idinda. So tulikubeeta mwide mubeewo mwide mwanirize president kuba kye yasuubiza akituukiriza olwanero luno era lutuwaire nga Busoga mukide ebifo bingi ebyayanira Kyagulanyi aye ife Idinda nife bani ate ife nga Busoga nife bani kino kyona era kigira irala Eastern Uganda nife bani nti eno chance ide waka ide yetuli tuveyo mwide twanirize president for God and my country. Nsigaire nga ninze Makoe Isaac omutembeyi. People power, our power. Yeah, amena gange bagakirunda team Manjeri team Jefu people power kunga Uganda kunga Kyagulanyi kunga ebiro zange kobanti abana Uganda mwena mwebegere omukolo guno gw'abavubuka tusobole okwegeita
ni president walukyalire tubenga tusobole abenga tuyamba ku bintu ebitugema nga bavubuka twena bavubuka bane batubonereku mu Uganda wano n'ensi yaife n'abaana Uganda mwena mbakubiriza okwegera ku mukolo guno gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mwebale kwida mweyongere okwida kuba bane bona bali eno people power NUP everywhere. Ene Shalom Television Uganda banange temunkubira kwa kunamba temujikubako mundeke mpereze gwanga temukuba weza message ku WhatsApp njagisangako nkuddemu after nga tumaliriza wanokola osegera Kyakabinnyo tambuza video tambuza obaka tuli munda mu venue tuli munda mu venue gwesobanyabo ampuliriza tuli munda mu venue gwesobanyabo ampuliriza amaanyi go manji nyo Yama Kyagulanyi tukwaganya president wona mujinja tukwagadde nnyo wali yase batula masasa ne bakwata abantu abalaba batula ku police ne Kyagulanyi tukwaganya nnyo Kyagulanyi manji tujja kukubeerawo saawa zino tulinga abali mu mefuga kuba bino ebyamefuga bya Museveni tebiriyo saawa zino tuli mu mefuga agalwaleero President Kyagulanyi ng'ali mu Jinja Ssentamu na President Kyagulanyi nze mwagalanga uneyagala za komanda wa kibiina kino za komanda w'olumbe luno ate President wabaze mu Jinja kubanga abazemu ebanga Christmas eno Christmas ya Jinja eno Christmas ya Jinja Bobi Wine ife tumuwagira era tukamuwagira abavubuka banaife mwide tuvayo tulwanise walala gavumenti ene emale gagolola kuba twagikoowa twagisinwa era ndisa abasabe bavubuka bananga bali mu Busoga tulwane ino Bobi Wine abenga nina ku bufuzi twena tusobole okuganulwa nga abavubuka omuvubuka ava yakoba ati awagira Museveni oyabaidye kutulya mu lukwe era nsaba busabe gavumenti ya Bobi Wine eri kuida Mungu atwambe twena tugemere kwa mpola gavumenti ya Museveni yatusinwa twesinwa era tuli bakoowu kintu ekisinga otuluma mwana manye embeera etunyigiriza nnyo musajja waffe buli lwajja bakuba abantu kibooko piyagaasi biki emirimu gibuze bavubuka tebalina mirimu bali mu kutaawa ne gavumenti eriko teriyamba muvubuka wa wansi kweya kwayamba bagagga abakolamu abafuna edda bebalumirirwa wa wansi n'abonaabona mu ndwaliro ku masomero buli wamu ababodaboda abatakisi omusolo gwalinnya tewali yadde akantu konna okitegeera kati awo enkoolera abavubuka bona bwena mwide olwaleero ku mukolo guno tube nga tuli kirala n'omubanda ono tuwulire omubanda byateesa tusobole okumalako tusavaizinga obulamu obumala nekyo izero yaman President anytime atuuka wano ku showground tulidinda tulikubasaba mwena abakaali mu butale mwide muweeyo naire ekifo kiraganga kidwira mwide twida kujyawo tubakunga mwena bajese National Unity Platform Youth Convention. It is a national event mwena tulibasuubira abateeseteese ekifo bakiteeseteese bulungi so mwide bana tuwagire Kyagulanyi Ssentamu ate nga ajja kubuulirira ife atukobye nti omulamwa gw'olwokwebaano luno atukobye nti the role of youth in deeming Uganda ekivuunulwa mu Lusoga nti omulimu gw'omuvubuka mu kununula inaife Uganda so tubasaba abavubuka mwide tutegeere biki bye tulina okola okubona nga tununula Uganda okuva weeri mwedulu naye nga mutuwulira bulungi oba mutubulamu eddoboozi yaffe lirikiriya abadde boogera mbawulira abadde boogera bonna badde mbawulira oba yamaani MJax wolukyeyamaani Magala Ronald sawa zino tuli waneno ku Jinja Show ground tuli kulinda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu president waffe president wange ye raspi ali mu bibye ne Kyagulanyi tukulize but I only have one special dedication eri omukulembeze w'ensi eno
owaita omukulembeze erina shemale lya dictator kwe misanvu watch out kubanga tujja we are the original army rule if you do not this waba kaulu kafe aka Kyagulanyi Ssentamu naye tujja Bobi Wine owatuba akalulu this time round ne batuba ne kano nga batuba kali blaza todamu ku bya bululu leta mundu leta nkebete tukubagana na misanvu ono baba olaba ono musaba aloza Uganda si ya musaba Uganda si yafe Uganda ya basoga abaganda abanyankole abalugwala nesi abanyalwanda Rwanda is Rwanda and Uganda is Uganda nobody walala baba yaman bana Uganda muluddewo nnyo okutuuka kyatabye dda president wafaja mwanguweko tumulabe president wafaja nze bandeta Andrew ida kyawaire mwira bana Uganda bananga basoga mwide twaniriza omukulembeze mwanguwe kubana muli kulwawo mwanguwe nzaduna tusairamba mu star mwanguwe kutubabone nze Andrew mba mu star ku stage abloka bananga mwanguwe ku mwide ne Kampala mwanguwe mwide idindano mwanguwe ya man bambita degeto survivor natuseda abana beidinda mwena musale ku abana beidinda lero lunaku lwa Bobi bweyagala abana abasoga toyanzize ino oli wakabino baba abana bogedde ebigambo sina kyenyongerako mubiwulidde bulungi ebigambo by'abaana abana bogedde ebigambo by'abaana bye bogedde mubiwulidde oba mwagalambiddemu message y'abaana gye bogedde mugiwulidde oba mwagalangiddemu buzi People power! Our power! DJ, play some music. Yeah. Rhythm. Aha. Oli live. Shalom Television Uganda. Oli live ku Shalom Television Uganda. Usabanya ampuliriza. Ensonga sofa bwezito bwezitambula ensonga sofa bwezito bwezitambula baba tambuza message tambuza video sharinga ikina gwe kikwatako mugambe afukusoja nga bali mu nteekateeka ey'okwaniriza omukulembeze simulala ero Kyagulanyi Ssentamu kugambye buli gwe kikwatako mugambe buli gwe kikwatako mugambe nti kyakutedda ali okumpi mugamba asambyeko ajja alabe nga ensonga zino nga nayo eva mu ddiiro katugambe nti bageza kubeera nga bategeka kibayita instructions. Those are the foot soldiers. Oli live ku Shalom Television Uganda. Abaana b'ejjinja balina obusungu 5 bawuliddeko nga boogera sina kudda mbigambo byabwe naye abaana balina obusungu. Abaana banyiivu, abaana balina obusungu. Kakati bwena batambale on your own risk. Bwena abatambale on your own risk. Abaana balina obusungu bakambwe muko. Waliwo abagenda Lusoga, thank you Rebecca ogamba otyana Nyazada. Nabagambye waliwo abagenda okwabikira omutima ku live eno. Naye andodo setting. Asigenda mention kanya lya muntu agenda kwabika mutima ku live naye.
Basharinga musharinga watambuza message mutambuze. Tuli mu Jinja. Batandise okwera okungana lunaku lw'abavubuka. Gerard Junior gatujja tujja. Kwogera luzungu. Ab'oluzungu batusibyeko embeera embi, ab'oluzungu batusibyeko ebitategeerekeka. Leero embase yenze Sama Uganda atopsend journalist wamwe security yo eri gulugulu abakyali okubanga bali mu kweyisayisa mu katonotono okuba nga balaba embeera nga bwegenda okubanga etambula. President agenda kuba atuuka obudde we are in Jinja today. Security kweza kukwera nga taking instructions kwera nga ba receiving omukulembeze Zexes Robert Kyagulanyi Sentamu. Oyo mutumbavu na mublokinze dda wano. Omutumbavu na mublokinze dda wano mu baboy. Sagala asinikira manyo wano ku live ya. Trevor Lule ogamba oti Rebecca. Abaganda bajjukiza speaker abaweereza obubaka nsabo banyumire mu weekend speaker wa parliament Anita Among yabaweereza obubaka. Tugenda kukwata wano kulumire wano mulayini yetyo emu omuntu omu agenda tukulembere tukulumaawo tugende naye buli omu bagenda mu kyekinga tokola fujjo togaana ekaba ku kyekinga tuyingire jero kademukko tutandike omukolo kademukko ako tugenda kukola ku security y'omukolo tugenda kutambula bulungi tutandike omukolo nga security bwayina okubeera. President anaatera tugenda kutambula bulungi basebo ne banyama mulayini emu abalwedi be bagenda okusooka tuddeko ababulaaka tuddeko aba t-shirt eya bulaaka mulayini emu naye buli omu tusaba okukkiriza bakuceekinga wali ku mulyango kuba tugenda kukwata wali bwe tutuuka wali baganda baffe abakyatidde okukola ki okuyingira fe abamu abali emabega tujja kwogeraganya nabo bajje bayingire babacekinge bayingire n'ebidduka byabwe kati bwe tumala tugenda kugera twetoolole bwetu tenti zino nga bwoziraba bwetu tumale tudde mu kibangirizi kiri tugenda kwegabayo bw'owulira nga gwe tosobola kuyimirira nga tosobola kukola era ojja n'okusaba obutajjaamu mbeera ndala oyinza okuba nga tosobola kuyimirira tuteeka mu position ate n'ova n'olekawo ekituli. People power, our power, NUP, everywhere, NUP. Baganda bange nze nja kwogera mu Lusoga ninze gye tonetone nze atwala bafutu soja Eastern Uganda. Bananga muganda wange Geno Gaza bwabakobye tujja kutambula tujja asimba layini ndala twetoolole wale wati wala ino tungire mu geeti ere aye ikiriza bakucekinge nga tutuuse ku geeti ere kulwo bulungi tubajja atwala bintu byo alina ebintu bye nga tayenda babicekinge abirekere eno bwe yesiga we tujja okutuuka tujja kwetoolola nga bw'abakobi tumale tumalire wale twegabe oba tubagabe. Komanda wabakugabye owantu bana tomukaluubiriza nti niwaani oli kunkoba tulikolera walala kuba tuli bafutu soja twasalawo okolera eiwanga lino nga tukulembera President waife Kyagulanyi Sentamu so tukikola lwakwenda era tuyige wano mutima mulungi so komanda wakuba ati yemerera wano tomukayanya nti niwaani oli kunkoba amagye gona gatambulira kuki kumpisa na oda so mbeyanziza nga wabakobye abalwedi n'abali kulembera aba black abayireku aba t-shirt bana tujja abayinuma ekyo tukiikirizaako era tukitandikirewo people power, our power, people power. So banayo
kati njagala tuwuliziganye kugamba tugondere fena wano abasoma tubafuuka so ekirala ekiriwo omukulembeze waffe bw'abazze fuba okulaba nga tumuteekamu ekitiibwa tuteekayo emikono so buli togiteeka wano teeka wano bw'abazze nga mumulaba nti wuuli azze fena emikono gibeere waggulu olumala tuyitamu tusse tumulage ekitiibwa gyakola ki olujja waati tuna emikono buli gwayitako mugenda ekirala nje nagenda okwogera nja kusaba batuta IPC Emanda Jinja District njasaba ekintu kimu tunaba tugenze okutuma president tubeere n'empisa kubanga abantu abali wabweru abasinga bali kulinze y'amagye naye njagala twefunire tuli ab'eddembe tukakane banaabalonze nti bano abagenda okwaniza president nga tugenze eri kugenda omwaniriza njagala tube bakakkame abanaasigalawo tukola omulimu gwaffe nawe gunaaba gulagiddwa n'ekirala nti bwe tunaaba tunona president omuntu awulira nga twali mu full combat ogenda kusigala twagala omuntu ajjudde full bwekiri nyonyolamu full ekyo okuva ku ngatto full combat okuva ku ngatto nga bw'ojjudde bwoti kati nga bw'olaba omwami bwe njagala tutambule okugyayo ekifaananyi obulungi ne wali layini gye tugenda okukola egenda kuba nga restraint kambasabe tukwate wano buli omu omu tunula mu mugongo gwa muno oli live ku Shalom Television Uganda ne Super Media Uganda mwena abatugoberera kyemukola kya kabi abatufunira ku Super Media namwe abatufunira ku Shalom Television Uganda yonna Dr. Enza Mbera ensonga nga nzikwasagana nagamba nze ndiwo kubeera nga okuweereza kubanga gwe nasayininga okubeera nga okuweereza bikimu nga bwe kitambula ensonga bwe ziri ba foot soldiers baganya maaso n'okubeera nga ensonga bagikwasaganya abasitudde okubeera nga bagikwasaganya anti lunaku lwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu Jinja City. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu Jinja City gwe soba nyabo ampuliriza tambuza message tambuza obubaka ate ensonga zigende maaso n'okubeera nga oliawo nga ozifuna bulungi nyenyi ndala. This is Shalom Television Uganda, this is Super Media Uganda. Subscribe to the channel, turn on the notification bell tubeere nga tutambula fena abaana boogedde message imwe ntedde ku message eri gye badde abaana gye boogedde abaana badde bakambwe abaana badde banyiivu senior obubaka omuwulidde bulungi. Steven Juko ogamba otya? Nakidde ogamba otya? Rest ogamba otya? Teddy ogamba otya? Steven ogamba otya? Muli bakabi mwenna abatugoberera olaba osinzidde ludda bakomentinga mu comment section bakanyenda kwera nga mbuyisaawo. Justin ogamba otya? General akugema jegala his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo gali bana tebali ku musaala gwe kyobamanya bana tebasasulwa bana tebasasulwa ttaano ebyo babikola lwakwagana nsi yaabwe awo wonna bakomanda tebasasulwa. Brigani agamba ali mu Amsterdam. Brigani wa Amsterdam ogamba otya? John Wamoto ogamba otya? Elvis ogamba otya? David Nairobi ogamba otya? Tyson Kamuli ogamba otya? Morini ogamba otya? Bana tebasasulwa abaana olengera eggali gyekoma lengera gye bakoma obalengera aha this is so wonderful. Banyiivu bakambwe tebamanyi SFC Maikana Kaimba tebatuuka bagamba bebbo. This is the true definition. Tebatuuka bagamba bebbo kati obalengera senior akakati gwe boli musajja batambale. This is so wonderful. Abasanga lusegende nga luwanvu luno lusegende nga luwanvu ngiseko kudukadukako nitaka kabodo basanga nitaka kabodo alinga nga train mwana nitaka kabodo basanga bana baniga wow asikumala okwe positioninga wa wena abafunira obulungi bakambwe nkulaba kyakabi gwe ne bagita youth convention honorable Zake Mutegesi youth convention bwe shote nga yakabi nga bambuka youth convention honorable Zake Francis nga Mutegesi. Wow,
Wow. Boy bakambwe 5. Musajja ayimiridde abaswana ba respect. Musajja ayimiridde aba respect. Boy. Well organized. Well organized. Well organized. Bakambwe. 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 We. Abibo Gambotia. Segeda. Atawana ambadde white ate obabbo anaye. Infinity Media Company Uganda Gambotia Abibo Gambotia. Jagala okwebaza mwena tutambula nawo ku mukutu guno Shalom Television Uganda ne Super Media Uganda. Subscribing mukwate ku kali ate tuberenga tutambula fena. Oh. Boy. 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 Kano maje baba. Boy. Kano maje baba. Kano maje baba. This is Shalom Television Uganda. Dr. Enzyme. Shalom Television Uganda. Sofa omukolo gukyatambula bulungi. Sofa omukolo gukyatambula bulungi. Sofa gukyatambula bulungi. Magala ogamba otya Timothy ogamba otya agamba sinze da Islam. Sofa omukolo gukyatambula bulungi. Sofa omukolo gukyatambula bulungi baba. Sofa omukolo gukyatambula bulungi. Baita ku security tebamanya mateeka. Baita ku security tebamenya mateeka. Babakebera. Lydia Wanchawa. Lydia Wanchawa ngamba olimbalala. Lwekyo ogamba otya Kolina Rogo wadde obuze baba. Asi ate ogamba otya Michael Viso ogamba otya Mugoma Gasino ogamba otya. Watambuza message oba message wagitambuza oba watambuza message oba watambuza message oba abakyala tukwana abasirikale tebabege. Ono ekajiri Mike ogamba otya Phils ogamba otya Shalom mwachina from Ibanda. Libanda. Lydia yewozeza kunasa kunchawa. Commenting abali Super Media. Kirunda ogamba otya Helen ogamba otya ono Vivian ogamba otya Uma Luigi ogamba otya Young Welda ogamba otya mwe muli ku Super Media Uganda gyemutulengerera kyakabi ate wali Shalom Television Uganda mugamba otya mwena mushalinga message n'abagambi abaga kujoininga WhatsApp group ya Shalom Television Uganda. Namba ya WhatsApp eri waggulu awo textingako era kugata mu WhatsApp group ya Shalom Television Uganda. Utaya agamba nti ali South Africa. South Africa mugamba mutya ensonga sofa bwezityo bwezitambula
okitegeera waliwo agambye nti mukwana abasirikale mbuno ebigambo bwangu biwakaneyo bikwase Kyagulanyi ebigambo abanga kuzoganyeyo mukwase Kyagulanyi akukasuka kulalira naye alinda Kenneth okubekata ogamba otya kulalira naye nalinda president atubako esawa yonna afusoja azali kwetagaddeka kwaniza president esawa yonna omukulembeze w'abantu omulonde atutuukako kyaterezamu katono wano naye nga Babirye Jacent ogamba otya okuva Ekyankwanzi Babirye Jacent Ekyankwanzi otumiddeko nnyo ono okuva Doha ono yani Vianney agamba nti asinzidde Doha Kyakayo Foot Soldiers Evans ogamba otya kale tekiriwo kale kalofuna kwa twawuzeeko kawemafuyano kwaya ku bantu anigoyagala India anigoyagala akuziniremu Ramadhani agamba ali Dubai abe Dubai mugamba mutya ono yekiri agamba Raymond agamba respect the president Justin aga arrive from Kenya namuga ya Maria ogamba otya abali okumpimpi musambyeko muje musaleko isabire Emi ogamba otya Favor Ane agamba otya gagwasinga Lydia simanyi zina mwana ono bamuyitani mumulengedde Dr. Zayimu Zambia kwendi struggle radio and TV okuva Zambia mugamba mutya ono ye Nobo Vianney agamba nti Sama Uganda thanks so much ono ye Topista Kakembo ogamba otya abakulako ng'ogoberera Katimba agamba nti asituusa Namutumba ajja wano Kyakabinyo Katimba Robert agamba nti ali Namutumba Kyakabinyo Harriet otuuse wa muli luddawamu abali wano abali okumpi musambyeko bali Mayuge luddawa so tuukawo Edward agali Kasangati Chiria Raymond Sengere aliwo nga sinamulabako wano waali abaddewo ku makya naye kati sinamulabako budde buno balazewa naye nga waali wow okulindira omukulembeze w'abantu President Robert Kyagulanyi Ssentamu subscribe to the channel tambuza video bikimu byakwera nga okifunira ddala bulungi nnyo Favor agamba ati nukunga eriko bahandisa mu boys walengedde Gerald ogamba otya Sebano ogamba otya one Baba agamba nti thanks for updating us I'm from Nairobi Kyakabinyo embeera bwetyo eri ku mulyango abantu abangi bakyagenda okwera nga bayingira wano Akram live from Lira City abe Lira City mugamba mutya mwe n'abagiriko kyemukola kyakabi gwe nga olwalukoyo okwogera olubanga lukoyo okwogera ng'ate omukooti adde ogutuka wakati Katonda wange
Emmanuel agamba Dubai tuli wamu nammwe. Ebiseera byo bikali zifuna. Ebiseera ebyo. Jinja now, what are going to Jinja now? Message thanks for other had host from Jinja Central Market. Musumba yangu wakolo nao vamu ebyo. Vamu katale ojowan. Ofia musumba president ate oli uli mkatale mwana. So koveo na uje. Vamu ku president. Abibagamat, my phone is running out. Katwageza kuyanga taking instructions. Ndala. Ngenda ku stage. Wala bambuza stage. So pate commander wa maji. Commander Chileo. Webale mwambala. Kale chakabe. Ya. Userebyo. Kale, right now speaker lwachali sema chindi nkumideko nnyo mayor to be bebamu kwa sponsoringa live nokwelanga etambula po agamati London boy from UK chakabinyo omayani ono Jamali no Pontiko mwa boy bino bidalamu baba bino bidalamu ba boy Wow. Ajani hata akulaba. Ntusa timu wini ogambo tedo lirudawa. Skovia wanupo ogambo tia. This is Shalom Television Uganda. This is Super Media Uganda. Gogogwa kugoberera. Ogugogwa kugoberera bugoberezi. Okulindirira omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu bakyagala maaso n'okubeera nga bayingira. Wow. Futu Soja Honorable Zake tukutumidde kola teka kintu kya kabi kufanagana ko bwekitujukira gwa akulira abavubuka gwe akulira abavubuka wano mu Uganda yona Honorable Zake Francis Mutere ogambo otya Mutere Joero Katantazi Kenneth Babirie Isha abantu bakyayingira mwana kiri labala nije ko mali kukubo la niriye ko mayiri eri akwasa wabulu nafulumeyo nenga abantu bo bakyesombola okuva ebule nebwe esawo kinene nnyo esawo kinene nga bokiwulira abantu bakyesombola okuva ebule nebweya Abaganda abali kuno mbajjukiza obubaka obumwafunye bayise mu weekend obubaka bwa Right Honorable Speaker Anita Amongo mubagaliza bayise mu weekend ennungi mbwereza Katikiro wa Buganda Right Honorable Speaker Amongo mukyalo yabagala nnyo bambi yabawereza obubaka obw'ettendo bayise mu weekend obubaka obwo buli Muganda n'agaliza Buganda ebirungi obubaka obwo bukwagaliza bukutukeko mirembe Tasemera agamba nti no mitembo mulalamuko nnyo yabagamba nti Geto will come to the parliament bwekiri Busagwa Angel gamba otya
Teopisto ogamba otya, po ogamba otya. Kyamazima abantu bayita mu mbeera embi nnyo. Abavubuka bali wano balajana bakuzaamu kaba nabali ngayagala na kaawa. Agamba nti mwana tuli mu mbeera mbi. Agamba nti mwana tuli mu mbeera mbi. Olwo ngamba okujja kamera kuba nayambadde ovulu tewaki bakola kimenya mateeka. Tewali nsonga lwaki mbamba njja ku kamera kubanga kyokola kimenya amateeka. Tewali nsonga lwaki tukikweka kubanga tebana kyebakola kimenya amateeka. Okitegeera. Batumiddeko mwenna abatudde n'amadiguli gammwe. Batumiddeko mwenna nga lwotakoze teri kyakulya. Batumiddeko mwenna tukusinziira. Batumiddeko mwenna bwe bagobye ewaka. Wena muganda wena taata wena jajjaawo bamugobye ewaka wabeera. Bamumenyedde ennyumba ne babaawo omugagga n'azimbawo byazimbawo. Nsasulako abafiiridde mu mafuta naye njagala kuyetinga awareness kuba batakimanyi. Emmotoka y'amafuta olaba ng'emmotoka y'amafuta ng'egudde olina kudduka misinde. Ebanga egudde ku nnyumba yo sekendi seziddako awo kwata abaana bawe bali awo dduka nabo gendera ddala wala kubanga kintu kya bulabe nnyo 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 nnyo. Mafuta kintu kya bulabe nnyo nnyo nnyo. Kale negwe maama nnyo abulabe kiri wabweru. Ekiri wabweru. Abantu bavudde bwe n'ebweya bayingira kujja kulaba pulezidenti. Okimanyi abantu bemobilizinze ne bafuna entambula. Kangene soka ekikulengezeeko gwe ekiri ebweru. Katonda wange gwe kangende ekikulengezeeko ekiri ebweru. Bannange okimanyi abantu bemobilizinze okuva ebule n'ebweya. Bannange kyekiriwo sooka basomeremu abavubuka okwongera okuwabuusa ensonga eriwo ey'okuluma eggwanga yaffe Uganda. Tuli basaale nnyo abavubuka okubanga buno obuvunaanyizibwa bwatuweebwa tulina okugusa paka ku ntikko nga mwami Kyagulanyi atukulembedde inshaallah. Mwana ali kati jinja gwani baba jinja wakati wakati bana kamba gwani zabu kanya isima pipa pa Uganda Kampala Kampala tujja kuna kwa bavuka kyekiriwo twakatuuka wano ejinja nga tuzze mu lukuŋŋaana lw'abavubuka olusinga amaanyi mu ggwanga olwa NUP. Nze amanya gange nze Kayuda Tadeo naviiridde Nakawa Maka University School NUP Institute. Tubasaze kandi abantu b'ejinja nze walugere hano Kiro baganda bange basada fire base twayingira eddatu wano jinja bagenda kukiika abali eyo bwangu eko walungi ekyo baganda baffe buli asigaddeyo yanguwako twayingira eddatu aye olaba basada fire base nate kiba kyekyo gabeera basatu mwebale kuweereza wano mwebale okuyida wano ku showground yamaina gange bamaziidu nidye wano kuwona pulezidenti wa Uganda kutwalonda ayi batwiba akalulu era olwaleero luno tutyamisa abalenzi konakuna
bonna abavubuka tuli wano ku showground nga tukulindirire omukulembeze waife pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. But I'm here to inform all the youth of this country that this president will give us all of you to turn up to the numbers that we have right here. I thank you all. People power, our power. India, kuna bavubuka lwasazewo kipande India, nibana pe abashamiliyoni langa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Leo sazewo olunaku lw'abavubuka oba youth convention tugikwatire Jinja ne bannaffe abeeyidinda oba abasooka beene. Tuline president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era essaawa yonna asuubira okutuuka mu kifo kino. People power, our power. Obudde buno wenjogerera tuli mu Jinja nze ghetto commander. Tuzze n'abaana ba ghetto leero lunaku lw'abavubuka tuzze kutuusa message y'abavubuka eri eggwanga lyonna nga tubagamba abavubuka ffe ba stakeholder mu struggle ya Uganda. Gwe muvubuka ng'oli eyo nga bakyakunywesa walagi, omuvubuka ng'oli eyo nga tonnamanya nti olina obuvunaanyizibwa ku nsi yo nkunenya. Era ndaba nga gw'oli omu abatagasa nsi yo, kubanga eno ensi ekaaba buli lunaku bannakazadde b'eggwanga bafa. Eno ensi buli lunaku abantu babatwalako amataka. Kati obudde buno tuwulira nti ne Kabaka baagala musayiningisa muggyako ttaka mayiro 9. Tuwere obamala omusayiningisa waba tewakyaliwo bwakabaka bwa Buganda. Kati gwe muvubuka ali eyo ng'ogamba mbuno oyagala kwebaka, oyagala kulaba bakabi, oyagala kubeera wakabi, oyagala keera kukuba kikumba kya kabi, oba musiru kubanga okuba simaati nga maama we agenda kufiira mu ddwaliro waleeri, okuba simaati nga baganda bo tebalina kyakulya ekyokulya mulya lumu, okuba simaati nga nawe onoonya kyakulya, okuba simaati nga bagenda kulya bakooca oja sikaabiri, tekigasa. Mwena muzuukuka abavubuka. Eno mesagi ndi wano okutegeeza abavubuka abali abandaba nti kyekiseera tuyimbuke ng'abavubuka tujjako Museveni, kubanga ekizibu ky'eggwanga lino ye Museveni. Museveni yakwata ssente n'abuzaabuza abakulembeze b'ennono. Museveni yakwata ssente n'ayonoona abakulembeze be mulonze. Museveni yakwata ssente n'alagira abasirikale abo bakuba emiggo. Museveni yakwata ssente n'agamba abasirikale bajje mu ghetto bakwate abantu abatazinza misango babateekeko emisango. So ekizibu ky'eggwanga kino kiri kimu, ye Museveni. So bad boy bange njala baga muzukuke muyimuke tununule eggwanga lyaffe. Bajjajjaffe betugamba bajjajjaffe mu biseera biri eri eby'ekinaana bayimuka ne balwana ne bajjawo yali abafukidde ekizibu. Baddatta bajjajjaffe baali bakadogo ng'ono kadogodogo jangu wano. Mulaba abaana abakwata mundu ne balwana. Nosanga ekivubuka nga kiri eyo nze kigamba mu nze nina power nsobola okuba kaafu naye nga tekisobola nayimuka kulwanirira ggwanga lyakyo. Mwe babayi obudde buno si bwakubeera nga gwasinga okukuba ebbaati erimenya abantu. Obudde buno olina kubeera nga ye gwasobola okulwana ne bakwogerako mu byafaayo by'eggwanga lino ne bagamba nti gundi yali wakabi balwanyisa Museveni. Tetwagala bali abalwana ne Museveni abagamba muffe tulwanye Museveni emyaka 10 ng'ate be bakukuta naye. Mubirabye ab'amasuuti bampuuga bambasegona bangi bano ab'ebitiibwa bazze bagamba mbubo bajja kulwanyisa Museveni n'ate nga be bakukuta naye mu musenge. Munabyabufuzi omu Kyagulanyi yajja n'agulawo political party
munabyabufuzi omu yavaayo n'agamba oyo kaguddewo political party obudde buno teyeetaagisa kubanga akalulu tekasobola kujjawo Museveni. Oyo munabyabufuzi yali avuganyiza ne Museveni ebisanja 4 gy'emyaka 2. Mukitegeera mbo kye mbagamba emyaka 2 n'olwokuba abantu baali bamaze omujjako attention nga balaba bawuddisa ye yatandika ate okumalamu abantu amaanyi ng'agezaako okugamba Kyagulanyi nti Kyagulanyi agende mu nsiko ate neerabira ye yaliyo mu nsiko ate ye lwaki tagenda yayagala civilian agende mu nsiko. So baganda bange mulekerawo okubawuddisa, balekerawo okubagamba ebigambo ebyekisu namwe ne mubigoberera, balekerawo okuleeta zidiversion namwe ne muziwuliriza. Oyo munabyabufuzi gwe mali enjogerako obudde buno yaguddewo political party eyavaayo n'avumira Kyagulanyi okugulawo political party. So bannayuganda mutandika okulaba mubeere kyonjo, mubeere kyonjo. Ensonga gye tuliko enkulu ya kukyusa ggwanga Uganda. Nze saagala kunkubira mu ngalo, ezo engalo temuzinkubira. Nze njagala ekintu kimukuwulira ati kati tusimbe wano tukole kino tuggyeko Museveni. Kubanga senga ffenna twali ku byalaali senga Museveni twamuggyako. Bannabyabufuzi bazi bavuganya ne Museveni ebbanga ddene. Munnabyabufuzi kigwe mwali mulabye yali aleese sanction nga Kyagulanyi z'aleese. Munnabyabufuzi gwe mwali mulabye nga ku mulembe gwe basiba baminisita nga guno. Bannabyabufuzi kigwe mwali mulabye nga Museveni avaayo n'agoba abantu. So mwe mutandika okutunulira ebintu ebyaddala muveemu abo ababawuddisa kuba bangi bali eyo babawuddisa babalaga bali ku nsonga akyusa gwa naye nga babaddewo emyaka 2-3 nga balwanagana ne Museveni naye nga abawuddisa mwe bannansi ne mubawo obudde ne mubeera nabo naye nga tebali ku nsonga ya ggwanga. Museveni olubayita n'abookyayo nga badda tugenda kujjako Museveni, tugenda kujjako Museveni, tugenda kujjako Museveni. Ye yennyini n'aba security ebakuuma, ye yennyini n'aba security ebakolera ebyobufuzi. Lwaki Kyagulanyi kale ye lwaki Kyagulanyi ebibe babiremeseza ddala n'ebyabali babakubangamu katiyagasi ne bibaawo okubawuddisa. Mutandika ebintu ebiraba nga ebirina okubeera temubiraba nga byewunzise. Nze Geto Komanda sigenda kubeera mwogezi wa lunaku naye njagala okutegeeza abavubuka abali eyo mwena muyimuke mubeere kyonjo. Omulimu omunene gwe tulina ng'abavubuka b'omulembe guno kukyusa ggwanga, otherwise bwe tunaba tetukyusizza ggwanga tugenda ba tetugasiza mulembe gwaffe guno. Nze Geto Komanda. Message ya Waiza ndowooza ogifunye bulungi nnyo. Ekipande okigyewa ya vibe nyingi nnyo. Sako gye baba. Ale, wata kamera naye? Ata kamera naye? Ensonga bwezityo bwezitambula gwe sobanya ampuliza ku mukulu guno. This is Shalom Television Uganda wamu ne Super Media Uganda. Nambuza message sharing obaka ate ensonga zigende maaso n'okwera nga zitambula. Ensonga sofa bwezityo bweziri wano mu kisaawe Jinja. Bino tugakwera nga tugatuusaako bulungi nnyo. Bulungi nnyo. This is so wonderful. This is so wonderful. Wow. Hey. Onalesa kachikano. Kachako. Musaka mwinondo musado. Mwinonole. Yena yandirese kupata chiringa kweno. Akantu akasule. Akantu akatayo ku TikTok abantu bakabone. Ensonga eriwo. Tubaye tuli mu convoy nga tuli kuvuga convoy yaife bulungi nga tuli kuidayo Kyagulanyi. Batubaye tuli kuidayo Kyagulanyi.
ekikoli kino bakyenda kikoli mu Lusoga kubanza ndakwagala lulimi Lusoga kuba ni Bobi yafuuka Musoga. Ekikoli kino kyalina kyalaninga ku kifaananyi kya Bobi kuno nga naakapaaki ya kumbali kyalina kyalaninga ku ekiranizeeku ng'omukali akati ekifaananyi ekinani ekyokwida kityo egyo mikisa kimaze okuba waki emikisa zera nakigema kyenda kubuuka nakigema nga kikali kubuuka bwe nkigamye n'okoba nti tulina okujja nakyo Kyagulanyi akibone nga kimuwalira emikisa kino ni Yesu bwe yali enjingo yamugwa ku mabegabega okitegera so olwaleero emikisa gya Bobi kimaze okwidirizibwa mu Busoga osogera mu Busoga our power people power kino kikoli kikali kiramu okibona kikali kiramu bulungi so baganda bange tuwagire Bobi tumuwe akalulu kuluno oyo ni president waife Mukama bawa mukisa Boy gina emikisa aje mikisa mugirengedemu baboy baboy aje mikisa mugirengedemu baboy aje mikisa mugirengedemu baboy aje mikisa mugirengedemu baboy aje ndako message y'omusajja omugifunye bulungi nnyo oba tuli Busoga mwine we are right honorable Julie naye nga muli mutya bannange tuli eno Jinja Youth Convention ab'e Kampala tukiise bulungi nnyo Kansanga ekikiriddwa bulungi erinnya Omumbejja Nasuna Juliet ze nno nviira Kansanga mu constituency ye Makindye East era kansala ddako Kansanga 2026 nzija Ssebo Kyagulanyi yatugamba tetuli bato nnyo kubeera bakulembeze ensonga eyo ab'e Kansanga abantu bange ab'e Kansanga abavubuka abataata bamaama abakristu abasiraamu ffenna tuli muntu omu nsaba mumbeeremu 2026 bamuyita honorable Julie Omumbejja omulengera baana buto wana banufu bulungi to come, sit, and be part of the conversation. Part of the speech team, please. Totambula tula bulungi tunyumirwe omukola ekisambule madadi sana ayenga tulina okusiima abakulu abatuuse okuva mu disitulikiti ez'enjawulo ebikola eyiwange ya Uganda. Anytime from now nja kuba nga ntandika okubangulira abakulembeze ku levels ez'enjawulo abasobola okuba nga bayita olunaku olwaleero. In the meantime, ladies and gentlemen, we welcome you so much. This is Busoga. We are just adjacent to the source of the Nile. You are feeling the cool breeze from the source of the Nile. Youth Convention 2024, and we are proud as Busoga okubanga tufunye omukisa okukyaza convention yeno olunaku olwaleero.
bakobye nti ba entertainers mwine backstage tukole program Mwami Jamal Mukuve isa avubuka wa Nup mu Busoga wena awekitibwa ndiko enda katono backstage tulinako kuteleza mu katono Jamal Mukuve ja kusaba mwine backstage honorable Jamal Mukuve tubenga tutambuze ekintu madadi sana yenga tusima okuba kwa mwena people power our power people power our power NUP everywhere. Thank you so much, DJ Kaze. Check it out. One yeah. Sakura. Watch it, watch it, watch it, watch it. Vamos a General Gaddafi. Watch it. General. Vamos a General Gaddafi no zamurali. Abantu bonna bula batambula bagenda ku venue. Abantu bonna bula batambula bagenda ku venue. Wita babirye. Lydia. Ora embozi zategera, ora wali mukunyanyumya mwana embozi banyumye ne kutegeera ngeza ko jigatagata ndigoerere naye enneme okutegeera.
abantu bonna bula bagenda batambula bagenda ku venue agenda wali wenyini abantu bayingirira ku mulyango bakulagira awo wali wenyini ku mulyango abantu bayingira kansembera awo ndabajukiza obubaka bwe babaweereza abaganda yonna gye musinzira babaweereza obubaka bubanyumire kale ensonga sifa bwezitebe ziri abamu bambi bali wabweru batiddeyo abamu batiddeyo bagamba abamu bafunyemu akatengo bambi abamu batiddeyo kale kwegamba naye nga vibe ekyali y'amaanyi vibe ekyali y'amaanyi obulenga 10 ssaawa ezo nnyingi wewali obutebe obulenga 10 ssaawa ennyingi awo wewali obutebe obulenga 10 ssaawa ennyingi wewali obutebe abantu bagenda okwera nga batuula akawungeezi oba amakya g'olunaku olwaleero. Dr. Nzaim gwange ngeza kukwera nga nkola ki basuke nze kwenda kwaddira buddizi mulaba masoke nveeko enda kubaddira buddizi mawufaana okukyokulya nziremu ku maanyi kuba nkooyo okwogera ya kale baboyi kanzire kankomewo eno Shalom Television Uganda batana kwera ngu subscribe to the channel omala subscribe turn on the notification bell such that tujja live ofuna message obeera notified waliwo batera okujja ne bagamba mwana buze timbadde leeti biki kakati sifunye bikinze ntuuse leeti President agambye eki gwe naye kola kintu kimu kope namba eyo jangu teeka mu WhatsApp group ya Shalom Television Uganda kubanga bajja kugetinga notified whenever we are coming live. Kyali Dr. Enzaim mwana ku Shalom Television Uganda katukomewo abamu batiddeyo bagamba abamu bafunyemu akatengo bambi